n'abayimbi abalala nga Mathias Walukagga, Muzeeyi Mukabe naye tali wano naye era ntuusa eddoboozi mu lulwe, ne Jack Kizito n'abayimbi abalala. So tuli wano era tusinzidde wano ku Yuga Tunes oluvannyuma lw'okutubuzaabuza okumala ebbanga eddene okubategeeza nti bakome okuzannyira ku nnyimba zaffe ku bitone byaffe kubanga tebabisasuliranga. N'ekirala ennyimba baaziddamu bubi, bye baddamu tebyanyuma si bye tebaategeragana naffe. N'olwekyo enteeseganya egaanyi bave ku biyiiye byaffe. Ensonga lwaki tebakola. Mbadde tugenda tandika ebibuuzo naye ndowooza kyandibadde kirungi mwe ne musooka ne mwogera buli omu kyafiiringa then tujababuuza abayimbi tuli nabo era betutambula nabo waliwo wano Muzeeyi Matiya Kakumirizi gutandise naye netuzaako Maama Sauda batenda nakakaawa netuzaako Muzeeyi Matiya Lwima Sepiriya mu lumbero lwa Sembuzi netuzaako Mwami Kigirigiri ow'omuliraano n'ebirala netuzaako Mwami Seremba jjajja w'abayimbi lwa Muzeeyi Sebadduka jjajja netuba ne Papa Africa Abudumulasi asinga ekyo katukireke netuzaako Agikapo netuzaako Mwami Byekwaso Jebbi netuzaako Mwami Kibuka William w'akaalo ka Buganda netuzaako Hasani Ndugga Bamweyana Eliasani tali kubire anti yali jja netuzaako jjajja w'abaana w'Abbamu Mwami Ndugga netuzaako Mwami Abudunyugunya netuzaako Mwami Buyondo Edirisa n'abalala abataliiwo bangi. Ati n'omulala ayogereko ko Abudumulasi mpozi ensonga enkulu tukuŋŋaanyiza wano nga bw'otulaba wano mu bitiibwa ebingi yeffe abasajja abaakuba zihiiti ziri ezaabaluka era twafuna omukisa ne tufuna kyansi okuva ew'omukulu omu gwe tutatya kwogera wano ne batuwa obuyambi nga buva mu biyiye byaffe oba mu nnyimba zaffe olwa talenti zaffe. Kakati n'olwekyo ne basalawo ennyimba zaffe zino tuzifunemu akasente naffe akasobola okukola ki okutuyamba. Abazeeyi abo nga bw'obalaba bayimbidde ebbanga ng'ebitegeera ennyimba zaabwe ziri ku mikutu tezisasulwa. Bamuzeeyi Sebatta wamulabako ndowooza mwamulabako ng'akaayana lwa nnyimba ze naye akasente akaava ewantu ewamu okutuwa nga kayita mu Yuga Tune tetwasobola kukafuna. Okitegeera tetwafuna ssente era tetulyanga ku ssente zaabwe wabula baatugamba tugenda kutegeeragana nabo tutambudde wano we twasuze wennyini we tuli tutambudde n'obwoya butuwedde ku ntumbwe abamu tusiiba n'okusiiba tutuuka okubeera wano tunoonya akasente kaffe bakatuwe kagaanye. Mwami Sebatta omuntu yali etaaze okumanya ba Yuga Tunes be baani? Ba Yuga Tunes be baasalawo okuyimirira be baalonda okuyimirira mu nteekateeka ey'okutambuza ennyimba ku mikutu ennyimba ez'Akadongo ku intaneti era beebo abakiddukanya era be baali balina obuvunaanyizibwa ku nsimbi ezo ezaali zirina okuweebwa abayimbi naye obubonero bulaga nti nno bazikolamu byabwe tetujja kugamba nti bakivuga bubi nnyo naye baleka bazikolamu ebiki ebyabwe kuba tezasobola kututuukako okwali badde ng'okuzituusaako baatuwaayo kapaketi ne bagamba mugende mulyemu nga ne Christmas netera okutuuka mugende mulyemu ka Christmas mukomewo tukwatagane twogere twakajja wano emirundi egiwera 40 tusobole okukwatagana nabo tusobole okuteeseganya oba sinakiri tusayiningire ebyo ebyaffe bye balina naye batwebalamye ne batuddukako n'okwekweka ne beekweka era betwogere wano tewali n'omu ba Yuga Tune badduse batwekwesa. Kati kye mwagala bave ku nnyimba oba babawe ssente ziri ze mwafuna okuva twandibadde twetaaga batusasule naye kirabikanga nakyo kikoze eki kiganye kubanga yandikusasudde bwakwekweka kati ate olwo bwokyayagala ki. Kimanyiddwa nti ofiisi ya Kamuta eri Makindye era ekulembera omwami Kikoofiira naliko awo olumu ku ofiisi nga musayininga abagamba ssente mugenda zifuna lwaki sijje muddukidde ne yonna twayitayo nga kuwe twakajja wano emirundi egiwera 40 kati byonna byeyogerako
twabiyita mudda ne tuvaayo n'enteeseganya gye twatuukako ensonga lwaki tuli wano naye ne batuddukako ne beekweka ekinayo tubajja ne bwe tuba kati wano amasimu tebagakwata naye pulezidenti wammwe kikoofiira ekikoofiira twatuuka ekiseera ng'ate mu nsonga zino takyetaagisa naye tukkanya ntakyetaagisa wa mu nsonga zino zetulimu. Waliwo ebigambibwa nti omu ku baalya ssente zammwe oba nti ye omu ku balya ssente zammwe. Anti bwe twatuuka wano bye twatuukako byalaga nti biri byonna byonna tubireke tubiringe ne baluwa ne bano bennyini naye bano bennyini ate kati bwe twogerera ne batuddukako. Ogenze n'oyogera ku nsonga y'okukiikirira abamu ku bayimbi ba Kadongo Kamu nga Lord Fred Sebata alina ennyimba ezimu ze baddamu Shiba ne King Saba za Kadongo Kamu. Ezo ennyimba tezaali nazo nsasula ekyogezaako gamba. Waliwo entegeragana gye baatuukako gye yali alina okusasulwamu naye tebagituukako tebagituuka. Nammwe ezammwe baazibaddyeko waliwo abayimbi be baaziwadde baziddeeko. Balina olwedde omukutu balina omukutu olweddebaggulawo era bakwatibaziddamu naye ne mukuddamu kwazo tetwategeragana kubanga omuyimbi oba olina okusigaza right okumanya nti no kino kitambudde naye tetuzina access yonna bebaziinako kati ate nga tetukana ku ntegeragana yakuba nti no tubawadde obuyinza obukozesa. Tetwafuna ssente amanya ganze material matata w'abayimbi nga ne bazeeyi bannange wano Sauda batera nakakawa amatiya akakubirizi abamu bwe batugamba nti tugenda kuwayo ennyimba batwala mu studio ne tuzeddiramu ne zitwalibwa mu Uganda ne baziwanise nadda naye tetufunangayo kusente konna. Era nga ono chairman waffe bwagambye nga 24 December batuyita netugamba tubaweeyo ka Christmas package twakoma ne batambuza abazeeyi bwe abamu tusumagirira na wano tusiiba wano tebatuwangayo wadde akasinga batulimba limba obange lyakivubuka nga waliwo akavubuka akamu oba erinnya lyako linvudde mu mutwe naye yeyagala nnyo tamanyi nti naffe tuli bantu abayimbi naddala ffe ate ng'ebbanga lyetuyimbidde omukulu yatuwa ssente yali ayagala tukyuse ku bulamu bwaffe naddala ffe abaakadongo kamu kati mu kifo ky'okubukyusaako abamu tulwadde n'okulwala kati nga mutabani wange Sebategulo twasuze wano naye an'amaanyi agaza okukaga ngezezaako kwala omuteekamotoka naga ntideka. Kigambibwa nti no mwagenzeeko Ekalamoja okulaba omukulu Sale ki ekyavuddeyo? Waliwo yatusanze mu lugendo eyo nga gye tuli n'agamba nti temugende eyo n'atukomyawo wano. Omu ku bakungu ba Uganda abantu bwe basituka okugenda owaliwo okusituka okugenda Ekalamoja bajulizibwa ddeewo mwami gwe bayita ddeewo nti bakomewo eno tukomewo eno ku Uganda tukwatagane n'omukulu gwe bayita Mugisha yajja okumaliriza ensonga era mu butuufu mwami Mugisha yajja n'atusinkana mu kutusinkana ebintu byonna byonna bye twayogera naye yawuzika atudduseeko tetuddangamu kumulaba ne bwe tukuba essimu ye tagikwata ate nga baatugamba tujje tukwatagane naye era yatuyitayo wa Ekalamoja. Banyabo ne basiba amannya agange zekibuuka William yayimba akaalo ka Buganda ebbanga abayugatu ne batutawaanyiza wano tutambudde enfunda n'enfunda twava Ekalamoja ne batusindika eno nga kye tuzze wano batusindise tufune ssente tutambudde wano emirundi gyonna wano twakasulawo ennaku 2 paka lwe bajjeeko amasimu kati tetukyabawulizigana naye abayugatu kikyembagamba oluyimba olwange olw'akaalo ka Buganda muluggyemu ebidongo byammwe sibyetaagamu ndi musajja munaku mundekera oluyimba lwange saatandika nammwe natandika nzekka muve ku luyimba lwange n'abaana bange babagobera registration sirina ssente zibawaayo muli wano mutubonyaabonya muve ku luyimba lwange. Ani yaluddamu olulwo? Yugatuni baalukuba ebidongo nga biringa bya sekitulege sibyetaaga munjagala oluyimba lwange nga bwe lwali. Ennyimba za Yugatuni si buli luyimba nti nno baaluwanga abayimbi ne baluddamu mulimu ezaffe nga baatugambanga gwe jangu olweddiremu ziri ze bazzaamu abantu balondangamu ne bagaa muzeeyi luyima olwo twagala guna naye nomuzeeyi yaddamu olwe yabeddiramu ne wabaawo ze bagamba naye ffe abasinga boolaba twaziddamu ne tuziddamu ennyimba ne tuzibawa era bazirina
bakubanga ne batulagirira gendo yimbe wano gende wagundi gende wagundi obo bonna ties ekikuluma bwe budde batononedde ndugabamu yana obusungu obukuluma kiki ekisooka kwe kuvoola abantu ab'emyaka gino nula nyeno mubukedde kati ekituufu kiri nti abasajja abavubuka b'ennaku zino bavoola muzeeyi Matiya Luyima Sebata n'abalala abatusooka mu kintu kino baakola ebyabwe ne bamala kati essaawa zino omuntu omu n'asiima bafune mu byabwe kati gwe nojja ne bakwasa olukusa nti ebyabwe bye babaweereza birina kuyitiramu gwe bibawa ate gwe n'okolamu bibyo n'otaliko bavoola n'abatambuza wano twasuze wano n'abazeeyi abo nga be batuyise wano kati nze olwaleero tutuuse ne twetamwa ffenna abali wano n'abataliiwo buli meeya Bukaabya Sebata twetamiddwa ne tugamba nti abo abakozesa ebiyiiye byaffe mu bayugatyuni tetukkirizangako kubibawa nti babiteekeyo. Embeera yali enti Kamuta yatuyita netugamba mukwate akasente ka Christmas kano yugatyuni ekabawadde mukalye naye mukomewo nga Christmas wedde tuteese buli muntu bamupime okusinza ku buzito bw'oluyimba lwe bamuwe ssente ze lugende luddibwemu oba yalweddiremu. Kati okuva we twagiraawo bo baagenda ne balaga abantu nti batusasudde n'ennyimba ne bateekayo ze baateekayo. Ekyo kye kirumya abayimbi nti oli abalagana basasula kyokka abayimbi tebafunanga na 10 yugatyuni etuuse okubagamba mujje eno tubayambe ate nayo netufuula abatategeera tufiiriddwa ebivvulu najjo twasuze wano tetulina bivvulu bye twakoze tetwayimbye tebasobola tuliyirira mabega ate nga n'ebiyiye byaffe bye bazannyiramu ne tusalawo olwaleero ffe tetubabanjiza expenses zaffe ze tukozesezza bye tufiiriddwa babireke naye tebadda ku biyiye byaffe nabo bayimbeko bayiye ebyabwe mubiteekeyo nabo babiddemu kubanga agreement yali etaasaniddwa kati bwe munalemererwa okutusasula mujeyo wakawaffe uliriza wano tewali yakola agreement na yugatyuni wabula yugatyuni olw'okuba yaweebwa obuyinza okutukwasa ebyaffe tugiwe ebiyiiye owulira biddemu tubifunemu si ye yali etusasula yo yakola nga batumwa. Waliwo omukyala abuuzizaawo ekibuuzo n'agamba nti yugatyuni yeriwa kati kino si kyankiso katukitangaaze eggwanga likitegeere. Yugatyuni okujja okufuuka ekitongole ekiwulirwa nti yugatyuni kyatandikibwawo bayimbi ba Kadongo kamu mu bufunze wano mu Lokodawuni buli muntu akimanyi nti twafuna ebizibu ne tuddukira nnyo eri genosale kuba tekikyali kyankiso kubanga abayimbi batukwasa kati ne tumubonyaabonya nnyo nga ffe abayimbi ba Kadongo kamu. N'agamba naye mbalaba mu ssente naye sisobola kubagabira ssente n'afuna abakugu bo bennyini n'afuna abakugu n'abanoonya n'agamba abayimbi bano mbalaba mu ssente musobola obbakolamu omulimu bo kennyini era n'akolanga omusingo ne yeeyimirira ekitongole ekyali tekirina kye kiri ne kyewola ssente ku lw'abayimbi ba Kadongo kamu. Ssente ezo okuva lwe baazijjayo bo bennyini balinganga be baaziwa abayimbi ba Kadongo kamu bonna baasigalanga bwe bali okuva lwe baava mu Lokodawuni ebivulu tebikyafuna bategeka tebafuna poliisi yafuuka kizibu n'abayugatyuni yugatyuni twafuna omuntu atulumirirwa nga ffe kuba tekikyali kyankisa eggwanga lyonna likimanyi nti genosale ayagala abayimbi owulira n'anoonya abakugu ne bavaayo nti ffe kuba yanoonya abakugu bonna ne beesobola nti ffe tusobola okuyamba abayimbi ba Kadongo kamu naye tetulina ssente singa tufuna omuntu atweyimirira ne tufuna ssente tusobola okubayamba ennyimba zaabwe ne tuziteeka ku platform ne bafuna ssente. Ye ne yeeyimirira yugatyuni ne yeewola ssente ng'egenda kuddukanya mirimu gya Kadongo kamu naye ennyimba ezikozesa ssente nazo zennyini yazirya ate n'ennyimba ezikozesa baziwa abayimbi abalala ne baziddamu bubi tebaatwebuuzaako ssente zennyini baazirya ennyimba bazikozesa kati tuli mu bbanga. Amakulu kankinyonyole bulungi bweyongo mumpuliriza ekintu kino kyali bwe kiti omuntu ole yayagala okuyamba ffe yatweyimirirayo
ffe tuggyeyo ssente owulira baziwa abayimbi mumpulira ssente nga zirina kuggibwayo ziweebwe ffe abayimbi ffe tukwatagane ebiyiye byaffe tubiwe Yugatuni nga kampani ebitambuze nga buli luyimba lweteeka ku kitimba omuyimbi alufunako ne Yugatuni nekola ki Yugatuni yalina kubawo nga kampani naye kati twagenda okuzuula ssente bwe zaava eri ate Yugatuni ze yakolamu kampani gwosobola okujja ogula emmwanyi ewange ate ne mmala kuwa ssente ezikola kampani ekyuma ky'emmwanyi kati Yugatuni tulinga abaagiwa ssente ekole kampani ate tufune etwale ebiyiiye kati twagala ssente ezo nazo bazituwe kuba zajja kuweebwa bayimbi ffe tubawe ebiyiiye oba si ekyo bave ku biyiiye akyanyongera ku point eyo abalabi ba TV zonna salamu aleikum amanya yeze Haji Kazibe Kamu abantu aba ba Yugatuni bannange kibali mu kugamba nti nno bave ku biyiiye byaffe batuwe ssente zaffe bati bakyaswa bivaako gye beewola ssente bateekayo ennyimba zaffe ng'omusingo bo bennyini kubanga ssente bagenda ne bazifuna ne bateekayo ng'omusingo microfinance nga bakutte ennyimba kuba babuuza omusingo kinti biibi n'ebiyiiye by'abantu gwe musingo ne babawa ssente empitirivu ate zonna ne bazibba ate nno ez'akadongo kamu ate nno bandiriddeko buli naye babbira ddala ssente zonna ne bazitwala ssente ze walaba bagamba nti bali mu kugabira abantu bagamba tufunye ka package muyite mu omuwendo gw'ensimbi obuwumbi 2 zonna ne bazirya bwacye ne ziggwa wabula gye zaava ndo zamanyi ziri eno zikola mirimu naye twagala baali bagenda mwali mugenda zigabana mwaye n'abayimbi baali bajja baziwa abayimbi kubanga be bajjeeko ennyimba ziro ziteeka microfinance ng'omusingo bakwate ennyimba ezo batandika oziwa abantu nga baziddamu abantu abazeddiddemu zigende ku social media ku platform ez'enjawulo ziveemu ssente ezo ziddeyo naye bo kye basooka okukola ate kwekubba ezo zennyini ezibaweereddwa kwega ekifo ky'okuga tugetusiga ate ensigo yennyini gye baalya kati n'olwekyo tubakubiriza bwe basente tebazirina ne microfinance mmanyi kati TV zino eziraba musingo gwe baba watte bano tebagusasula tebaguyinaako bwannannyini era sente zaavaayo nga balambulula bwe bati nga sente zaffe ne bw'oyimirira toli muwanvu sente zajja nga zakuweebwa ffe bayimbi bo balyoke batandika emirimu gyabwe nga bwe banaagikola obumbi obubiri bwe muwulira bo bwali buteeketeeke nga buli omu amaze n'okufuna sente zalina okufuna nga ziri ku lisiti kukyusa bwano bonna sente bwe zaava twaliwo nga zigenda okufuluma bamuzeeyize balina okufuna tweze tulina okufuna mu nnyimba zaffe mu ngeri enteeketeeke enki ennungi obuwumbi bumeka ennyimba 40 ezazisooka okufuluma olyoke bagatteko ennyimba endala ebisigadde byonna bye boogera oba obumbi bakolako ki zonna ssente baba banzibe kubanga yazituwa yazeewolera banaazibawe yazibeewolera kuziwa ffe abayimbi abali wano bonna be mulaba n'abataliiwo okitegedde bulungi yazeewolera kuziwa ffe nga bw'onoogamba ekizampa ennyangu nti ngula ekintu kino nkikusuubulira bw'ogende mu katale okikole ki okitunde kitegeeza baali balina okukwata ssente zino ne baziwa bwe basuubulako kye bataakola bo gye zaava okusinziira bamanyi tezaatuuka baali balina oleeta obumbi bubiri bajjeko buli omu nduga ani buli omu afuna ezize kati bo bakwate ennyimba aba Yugatuni bazikolemu bye baagala bazisse ku mikutu naye nga ku mikutu ezo kwe gigenda buli 100 omuyimbi asigala alinako percentage nabo bafunako n'eri gye bajja ssente wagendayo gye waliwo abuuziza omuwendo gwa buli luyimba so oluyimba lwabalibwa obukadde 45 buli luyimba olwabo ku nnyimba 40 wabula nga tulina okwongerako ku nnyimba endala batwongerera ssente ezo tumalewo obuwumbi bumeka obubiri obwaffe wali muzeeyi kibijjigiri ensonga eno gwawe ku nnyimba ze ezimu 40 ezizo zaalimu abamu ku bayimbi ennyimba zammwe ezaalimu mwali temumaze kukkaanya ssente ezo abalabi ba buli TV tekwogerera twagala nnyo okubalamusa n'okwongera okuba okukuluma okutuusa okukuluma kwaffe gye muli bino bye tukola tubyogeza bulumi
buno bufuuse mu kuba obulyaza amaanyi wabula bubbi nga bakozesa ebyaffe. Waliwo okutegeregana nga bannange bwe bazze bakikola bakirambika eri abalabi, naye abayugatunes abaaliwo nga kayungirizi waka wakati wa Sente Zabwe n'omuyimbi baatubba bubbi n'okutuusa olwaleero tebannatuwa ssente, ate nga ennyimba ezo zaaliyo n'okuziddamu tebaatweba. Okuddamu ennyimba situkirinaako mutawaana, naye tuluŋŋamye abaziddamu naffe zennyini zezeddiramu ebidongo kitwafa tebaatuwa mukisa, tuluŋŋamye nga bwe twateekateeka nga tubitandika n'okutuusa olwaleero twandigumiikiriza byonna ne bigenda, naye ate tebatuwadde ssente n'okutambuza okutuuka olwaleero nga banoonya tetubalaba. Mwalinako memorandum of understanding nga muyingira mu kintu kino kyali kiti ababakwata no memorandum of understanding yaliwo ne Kamuta eyalemererwa okutuusa ne tulabira ddala Ugatunes gayo Kamuta nakyo kyejjeyo ekijjeeyo ate kati naye tulaga nti kyenajjayo akitonotono nakijja ku bano kati bututuuse ku bano ate nabo batwekwese. Mulimu abayimbi abali mu Ugatunes Kofiira muyimbi w'amaanyi ne bajja kutegeragana naye naffe tubeereko obulungi tukoleredde ebintu bino n'abayimbi bonna abaliwo bava ku musingi twagala ssente yatwetipa n'atuleeta wano yeyatuleeta wano n'atuddukako agenda baba nnyimba kizo singa bavaayo ne bagamba babaddiza ssente musobola okubaleka ne bakozesa ennyimba twabiyiya kubifuna eriyo oluyimba lwebasobola mu omulungi kyeyamaani wammwe oba abatwala ye kikofiira ali ludda wa mu nsonga zino kino kino mukituyamba kati ekyo kammala okukikunnyonnyola. Kati wabaawo gavumenti ze bayita local government tekitegeeza nti kawo bw'alya ssente oba ani oba chairman we RC5 nga bagamba chairman wammwe batuuzemu abazze okukaayana ku lw'oluguudo nga temuzze naye bw'aba abeefuulidde nga naye yeegasse n'ababbi kitegeeza mulina okwekubira enduulu nga mu kinoomu.